Terevu musibye mutya bana Uganda batulaba abalabi ba NEKOZ TV tubaniriza hano ku mukutu gwammwe oba ku TV ya mwenganzi bagita NEKOZ TV fewe tuli okubanga tubaweereza nga tubatuusaako buli kigenda maaso mu ggwanga update season naffe twewayo tubenga tuzibatuusaako era nga buterevu mu ddakiika ntono nnyo emabega kaawo omukulembeze w'eggwanga abadde akava kwogera omuyimbi waffe amanyikiddwa nga Eddy Kenzo Emootoka banga lyonna muze mukimanyi bana Uganda basinga kati nkiwa mukimanyi Kenzo ali Cote d'Ivoire enseno Cote d'Ivoire mu lulimi olwangu izo giyita Ivory Coast Kenzo gyali right about now naye bigenda mu maaso mu ggwanga gyabirabira era omukulembeze abadde akamaliriza okwogera bw'ati okuwa speech Kenzo nadduka emisinde ku mitimbagano ku mukutu gwe ogwa Facebook najja n'agamba bannayuganda bannayuganda bali abatulaba right about now ekigenda mu maaso mu ggwanga nkimanye ekigenda mu maaso mu ggwanga nkiraba omukulembeze byayogedde mbiwulidde atwongeddemu ennaku 21 ez'okubeera nga nange nkyali ene Cote d'Ivoire naye ng'era omukulembeze agenze n'akikoonakaawo nti abantu ab'enjawulo bannayuganda bali mu nsi ez'enjawulo naffe tusobola okugenda ne tubajjayo ng'Abamerika bwe bazze eno n'ennyonyi zaabwe ne bajjayo Bamerika bannaabo bali e Uganda so n'olw'ensonga ne bannayuganda mwenna bali eyo naffe twandyagadde okubajjayo bannayuganda bali e China nga mu embeera babagobaganya mayumba balandiroodi babachunya ba Chinese abali eyo naffe twandyagadde tujje tubajjeyo naye embeera obuzibu bwe buli naddala mu Europe ne mu nsi endala eziriraanyiganyewo oba ne mu Asia nti ogenda okwetuukayo ng'embeera ate yo kiri worse tekiri nga mu Uganda nti ojja kusanga ng'abantu babalokingidde mu mayumba tebamukkiriza na kulinnyako just ku kkubo so president bw'atyo bw'ayogedde ne Eddy Kenzo nga yakamaliriza okulaba speech y'omukulembeze nga addressing eggwanga ne naavaayo n'agamba bannayuganda abali eyo mbeegayiridde ayinamu ayakolamu mbadde nsaba onsindikire Western Union embeera nange eno gyendi munaye ekintu tekiri bulungi nange embeera si nnungi bw'oba olina akasente ko ku Western Union mbadde nkusaba busabi mwana wa maama kasindike nze nkuwa emmotoka yange Kenzo asuubiza okugaba emmotoka ye singa oba omuwadde akasente ku Western Union era bw'obanga gy'oli eyo nga weewulira nti wakolamu akasente kaliwo kwata akasente kateeke ku Western Union mu mannya ga Eddy Emootoka omuweereze codes ku Facebook n'ebisigadde oba ku WhatsApp ye oba ine namba yomukubire nako mugambe Kenzo okusirikidde sente bwezi mu mannya bwe gati ku Western Union password eno code number eno kyogenda okukola gendo gy'amagya nze ompe eggaali neeyagale kuba Kenzo ya willingly afuddeyo tetumanyi oba badde mu lusaago oba badde serious post eno okusinziira engeri gyagikozeemu ye alaga emmotoka ze ezimu ku mmotoka ze ayagala kuzitunda bamuwa akasente yeyagala gyali munnange naye agamba naye gyali mu butuufu embeera si nnungi ekintu tekimutambulira bulungi n'olw'ensonga eyo gwe oba olinamu akasente ko ku Western Union of course Eddy Kenzo osobola okukamusindikira nakuwa eggaali n'oba nga weeyogera so far kyekyo kigenda mu maaso ewamwana bulenzi Eddy Kenzo eri gyali e Cote d'Ivoire oba mu Ivory Coast kiraga embeera Eddy Kenzo agenda aterere bumuluma buli kimu kwegamba yakiri yalinza ali bulungi mu mbeera eyo naye financially ye apostinze n'agamba yeetaagayo kasente so gwe oba olinamu akasente muteekemu akasente akuwa emmotoka nno alina ebyuma alina Range Rover alina eno gye bagamba nti Museveni gye yamuwa so n'olw'ensonga eyo baganda bange kyekyo update gyenjagadde obbawaako right about now bannayuganda tugenda bba tuyita mu nnaku endala 20 lockdown gwanga nga baligadde so n'olw'ensonga eyo baana ba maama subscribing ku YouTube channel balabi baffe abalungi mbasaba mu subscribing ku YouTube channel yaffe eri NEKOZ TV ng'eddoboozi ly'owuliriza olunaku lwaleero sirya muntu mulala okuggyako original Benja nza kutuusaako amawulire gano ne updates zino era nga wano ku NEKOZ TV twewaayo kubanga tubaweereza ebyakabi byonna mu maaso awo tujja bba tubawa buli kigenda mu maaso mu ggwanga tetugenda kuzikiza paka karantini bwenaggwa paka lockdown bwenaggwa ate tuddeyo tubakuba ebivulu byaffe tumanyi ndowooza kituuka ku live fewe tuli okubaweereza mbaagala nnyo baana ba maama tubaagala nnyo we are NEKOZ family a team from NEKOZ TV tubatumidde nnyo era tubaagaliza okuyita mu nnaku 21 zino ze tugendamu baana ba maama